Musanyuse nnyo mukwano gwe tuyita Stella Kibeto mu kiseera kino kiri mbebaza mwenna okujja all protocols observed. Mujja kunsonyiwa kubanga sijja kumenya kinoomu naye mbeebaza okujja ku lunaku olwaleero okwerekera muganda waffe yazze bibi byajjidde ddala naye tubeebaza okuyimirira naffe mu kaseera kano akatali kangu. Ngenda kwogera on behalf of my brothers ne sisters bange abalala tebali wano nti basobodde kubeerawo leero. Amannya gange nze Diane Katumba nga nze omukulu omuwala mu nnyumba eya mukulu Jane Katumba wamala. Muganda waffe Brenda abasinga tebamumanyi, nsuubira abasinga tebatumanyi ffenna nga bwe tuyimiridde wano. Ye famire taata waffe gyakuzizza nti tubadde tubeera ku lwaffe, we keep to ourselves, tetuli buli wamu. Naye muffe ffenna Brenda ye yali asinga okuba omusirise. Brenda ng'omulinnya ku kagere n'akutunuulira ng'omuyiseeko. Singa Brenda abadde wano yandibadde mu koona somewhere ng'alaba buli kigenda mu maaso mpozi okugambako kale nno laba oyo ebintu bwe bityo. Embeera ze zaali mbeera za kusirika, mbeera za kubeera nga omuntu wagonjebwa. Okumanya nzijukira nga tukula ffe twabeeranga waka nga muzeeyi agenze gye baamutumanga, gavumenti yonna gye yamutumanga, so maama nga yakuza naye nga buli bwakomawo ayinza okubeera ne lisiti y'abakoze ebintu awaka abagenda okubibwa emiggo. Brenda teyabeeranga ku lisiti eyo. Ekyo kyo kibagamba. Ne bwe twaleetanga lipooti ewaka bwe mba nga nafunye essinze bajja kunkuba, naye Brenda bw'aba yafunye essi Brenda tebagenda mukuba muggo. Brenda yali muntu nga just n'ogutunuulira ye nga agutya kwegamba n'akuliramu eyo embeera nti ye yali muntu wa she had peace, nga buli wayingira waliwo peace. Teyali muntu wa kukakaalukana, teyali muntu wa kusika miguwa, ng'era bwe gituukamu ebyo osimanyi tonninyira bikoze bitya. Brenda nga bimulemye ye ng'agamba nze sijja bisobola bannange. Yoyo Brenda gwe tuliko wano. Brenda yakomawo okuva mu States after we were all asking nga 19 November 2019 we yalinnya ku ttaka wano Uganda ajje abeere ne bazadde baffe, ajje asaavinga eggwanga lye okusinziira ku bintu byasoma ebweru. Brenda laba akabanga kasaavinze eggwanga lye. Papasi ye ebadde kikino Mukama kye yamutondera ddala mazima. Omuntu gw'ogenda otya ne weebaka n'oyanirizibwa abaana bo ne bakuwa kyayi n'omugaati n'olya ng'ovako ekikolobero bwe kiti. Ddala mazima weebaka otya ekiro? Otunuulira otya abaana bo ng'omaze okutta owaamu nno? Ku lwaki temwagalira mutulaba mulowooza tulina amaanyi, naye Brenda was our glue. Ffe tetuli waabamu. Julius kakati bannange mbegayiridde Uganda, abantu mwenna abampuliriza mulekerawo okutiŋŋana. Muyinza okuba mulowooza nti no yali abakoze ekyo omwami oyo atudde awo ddala yakola ki? Yakola ani ekintu ekibi ekyetaagisa okutwala obulamu bwe n'obw'abaana be? Brenda agenze emyaka 33 teginnawera, tannaba na kutandika ku abadde ayagala azaale ku baana talese, abadde ayagala naye abeereko nekyabaddeko, talina kyakoze, yakatandika okubeerawo. Naye olinaava eri n'alowooza tebasaana kussa mpewo y'emu ne gyenzisa. Ani akuwa olukusa olwo? Ani? Ffenna tuli okuba Mukama. Ddala ani yakuwa olukusa olwo? Mbebaza mwenna, mwebale nnyo kumuwerekera. Mwebalire ddala Brenda mu busirise bwe laba abantu baleese okumuwerekera ddala mazima. Tekyetaagisa noise, teyayogeranga bingi. Brenda teyayogeranga bingi.
naye laba ffenna tukuŋŋaanye wano olwa Brenda. Bishop Kazinga Bwagambye yali muntu w'abantu era aleese abantu abaleese mwebale mwenna kujja. Brenda mukwano tambula bulungi paka bwe tulisisinkana ffe nga baganda bo tujja kusigala bumu. Olese nga tujja gezaako okugenda mu maaso tebijja kubeera byangu naye ku lulwo tujja kusigala nga tuli bumu, tujja kusigala nga twekwatiridde nga twewanirira ffenna tubeerewo olw'abakadde baffe kubanga batwetaaga mu kaseera kano akatali kangu. Mwebale nnyo mwenna, mwebalire ddala. Majo Katumba ono akolera mu Amerika era mu bintu byebimu ebya health naye asaasiriddwa wamu n'ebigambo bingi byabadde alina okwogera. Bonna abasinga twayogedde olunaku lw'eggulo Pichi naye alina obugambo bwe yatumye ndowooza Julius okyabujjukira kamubuulire. Nange nsanyuse nnyo mwebale nnyo okujja okubeerawo okwerekera muganda wange. Ebigambo Belinda muto wange byayogedde byawandiise sibijjukira naye omutima ngumanyi kuba Belinda ne Brenda twali mukwano nnyo, were like twins. Okay, more of Belinda and Brenda, they were twins. Nga Brenda tulwana nnyo naye nga bw'omukulu of course you regret nogamba muganda wange koseza maanyi mangi ye nga asirika ng'agenda wa mami mulongo we. Brenda was always peaceful. Era wano yandigambye nze temunkaabira munziike mugende temunkaabira nga doesn't disturb anybody. The people who took her life, I'm sure they would also regret if they knew who Brenda was. It's a terrible loss. Belinda, I don't remember the exact word to say, but Belinda and Brenda had a lot of plans. Kept talking about having babies. Mami bagala kufunira, grandchildren. Waliwo mukwano gwange bamuyita Jonathan ali UK. Yampeza voice note gegamba. Because Brenda saying she regrets not having children before Jaja died. Kubanga Jaja yafudde talabye bazzukulu be. Kimulumye nnyo nga yabadde akaaba nti tafunye chance kulaga baana be Jaja. Ate on the other hand ne Belinda naye kati yabadde akaabira maama nti maama afudde. Ate enkera ne bamukubira, nfa tabirabe ku internet nze yamukubidde ne mubika mugamba ndi ku scene Brenda bamukubye. Brenda is actually dead. You imagine opere Canada in lockdown, at my apartment here, Kawambi. I think I would Daru. Luckily, we have friends who got there in time and they were with her. But they had plans to have grandchildren. They had plans for marriage. As you know, with your little sister, you make such kind of plans, the dresses you wear, those kind of things. It's a sad loss, but I should have said, Temunkali, Mubeba Gumu, in her slow voice. So we'll do the same. We'll be together. We'll pull through, Brenda. We'll pull through. Mommy and Daddy, thank you, by the way. I'm happy you're back home. For once, I felt the sadness without having a father around, but I'm glad you're home. Rest in peace, Brenda. My name is Kizito Stella, aka Mrs. Chiseka. I represent Brenda's friends, those who are here and those who are not here due to so many different reasons. I think Anita is somewhere, and then just friends in America who are not able to be here. Babo, Juliana, I represent all of them. Me and Brenda have been friends for more than 20 years. That's 2 decades of knowing each other. So me and Brenda, and we're no longer friends, we have become sisters. Me and Brenda, my family became her family. Her family became my family. Whatever happened at Brenda's, I was there even when she was not here.
whatever would happen at my house, she was there. And if she was not able to come, Daddy and Mommy would come and represent her. So me and Brenda come from way back. My siblings became her siblings, and her siblings became my siblings. Julius, we used to call him Boy. He doesn't want to be called Boy. Belinda is known here. We used to call her Peachy. But our cousin, Tashayagala Muita Peachy. Diana here is her elder sister. She also became my elder sister, regardless of the fact that she was staying far away. There's Diana here. She also became my sister. Julius is our bodyguard when we go out. He will keep our phones, our bags, and make sure no one steps near Brenda. So me and Brenda were not just friends, we were sisters. Many people have been wondering, why the gown? Brenda yambadde gown. Mami yagambye, embaga ya Brenda esembayo. Njagala okulaba omwana wange mu gown. And I made sure I get that gown. I thank Pfizer when nakera ku machani ne mugamba Pfizer noonya gown ate njagala kati. And Pfizer did not fail me. We got a gown from M. Adeline, and we thank them for their gown. They gave it to us for free. They didn't charge us a single coin. I told Mother Brenda mu gown here. I made sure she wears her best makeup. You can imagine what it took me to make her up. I made sure she had her best lipstick on so that you see her in style. And that is what she did. My friend, she did her in style. Brenda, I don't know what to say about you. There is so much I could say. Brenda was hardworking. She was loving and lovable. She was God-fearing most of all. She loved God. She was prayerful. She would send me verses every morning. She loved to work the family in Bombo. She loved you guys. Thank you for keeping her. She talks a lot about you. Thank you for welcoming her, because at first she didn't know she would be able to get a job and be comfortable. But you guys made her comfortable, and she often talked about you. Thank you very much. Brenda, there's nothing much I can say, because what can I say, Brenda? What can I say about you, Brenda? We prayed that God may strengthen Mommy and Daddy in this very hard time. We prayed that God may strengthen her siblings and the entire family. We thank everyone who has been there in all these preparations. My friend has gone in style. We thank the army and the government for helping out, and everybody who has been in these preparations. Mommy, take heart. I know Brenda was so fond of you. We would go out and eat with Brenda, and she would say, Stella, no, parking a steak, come, Mommy. And we packed Mommy's steak. For every time we went, we packed Mommy's steak. Take heart, Mommy. I'm here for you if you need me. I told Brenda, I'll be your matron. And I'm sure I have been her matron through it all. And I'm sure she's smiling and saying, Stella, Ochinkolete. Daddy, we thank God for saving your life. And we pray that you continue to move with God and He continues to cover you in His blood. I don't have much to say. I feel I've already said much. But my dear Brenda, we shall always think about you. We shall still talk about you. We shall still come to see you. We shall never forget you.
and we shall always hold it close to our hearts. Farewell, Brenda. We love you. We always will. And I hope you know how much you are loved. God bless you all. Stella oyo ayogedde nga mukwano gwa Brenda, mukwano gwe ddala. Stella yajjanga ne yeebaka eka, Stella nga musirise nga Brenda, ne basomera e Green Hill, ne bagenda e Nabisunsa. Brenda n'akaabanga nnyo ng'ate Stella takaaba atunuulira munne. Mama Stella n'amugamba gwe tulaba munno ng'abunye nga Brenda akaaba. Namubuuza Brenda ki ekikkaabya kati? Nti tusula bubi, tuba twenyize. Nemuleka nga bambadde yunifoomu byange. Naye Mukama n'amanyiira. Naye kuga kinjagala okujja Brenda ye muntu abadde amala okutuuka abantu ng'asooka kukaluubirirwa, tamanyirirwawo. Yafuna omulimu ebbombo naye ng'alabika yeeraliikirira ogenda okutandika okukola ng'atya abantu. Oke nange nkirina ntya abantu. Simanyi kutunula mu bantu bangi. Naye Brenda akinkozesezza. Guno gwe mulundi gwange okwogera mu bantu ddyo. Ne leero nenjogera nenfuna byenjogera. Bijjo sikisobola. Namba ono njogerera. Naye bannange Brenda njogezezza. Brenda mujja kwebuuza abadde kuza 33 mu December. Nga nange njagala omwana wange afumbirwe. Naye Brenda yafuna ekizibu. Yafuna boyfriend n'amudisappointinga. N'agumiikiriza yaŋŋambanga ne mugamba nemugumiikiriza ajja kutereera. Omwana yagaana okutereera. Omuvubuka ng'anywa omwenge. Brenda n'akoowa n'aga nti nze mbikooye. Naye buli lwe yalumwanga nga nange kino yalinganga mu Amerika. Naye nga nkifiiringira eno nenkuba essimu. Ng'ate munnange nga kituufu nga waalina ekizibu. Brenda n'akyawa abantu. N'alwawo okubeera nga tamwegera okubeera nti afuna boyfriend. Okay, oluvannyuma omuntu yanzibirako nti alina boyfriend naye nga tayagala kumutugamba nga byakyama naga nsagala gamba bammanyi. Naye nga tenza omuntu ambuulira. Bannange n'ensaba essaala. Nga tugenda ne tutunuulira embaga ne ku Sande ne mama wange nga tannafa twali Brenda ne mama nange nga tutunuulira mbaga. Ku TV zone eno bweggwako nga mukyusa channel endala. Bw'ayogera olw'olugoye sirwagala yandibadde ayambala nza ku mbaga eyange nze Stella yandibadde akola bw'ati tugala nga tuddeawo bwetyo nga nange ngezaako nyemboza eyo gireeteyo embaga ndabe nti akikola nga nze mami yange bw'eneebeerawo nja kukola bwe waka yagamba saagala mbaga yange beeko bantu bangi naye tedde ajja kuleeta abantu abangi nga nange mugala nange ng'agando ga saagala baleete birabo nange ne mugala nti eno ebirabo era tibyetaagisa ne bwe bajja ne baleeta butono nnyo kimala aganga tunyumya embaga naye munange embaga omwana wange gyafunye yeeno tagirabye naye nzikiriza ali mu ggulu kubanga yagambye Jesus era ono bwe yaŋŋambye naye n'ekintu kye nayongedde nenguma kuba luli nabadde ndi bubi nnyonnyo ne namubuuziza Brenda yakoze atya ng'agenda okufa naŋŋamba yayise Jesus n'angwako neŋŋuma nenziramu amaanyi weewaawo ekiro oyo butuuka nenzijukira Brenda mu nnyumba tubadde tusulamu batono Brenda asula waggulu fe tusula wansi naye Brenda bwazuuka n'ajja ku kitanda ne munyumya Brenda ayagala ebyokufumba nakubuuza mami otegese ekisapa nomugamba Brenda naawe yiiya kwigamba bingi ekirala Brenda oluvannyuma yayagala omulimu ebbombo yagendayo atyayo ate bwe yatuuka olugambo ne lujja mangu nnyo nti omwana wa Katumba ng'agezaako okukyegaana ng'agamba bajja kuntya tebajja kuba kamfate naye omuntu yagenda ng'akatambuza bwatyo oli ajja n'ambuza wanga oli mwana wa Katumba bwe bityo naga nze nagaanye biki ku Mande Brenda yakomawo yali amadde olugoye lulungi nga sirulaba nga olunaku Brenda gyengoye zesite nabayi Brenda ng'onyumye naye ng'alabika ali so tired nemubuuza mbadde n'abantu bangi tinadda
n'anyumya alina emboozi gye yanyumiza era ab'okumunyumba naye mujja kunyamba baveeyo babadde akulala bo nga abanyumiza naye nga sibamanyi nanga nze nabagambye ab'okumulimu nti mu Disemba ngenda kugenda wala olinanga oddayo mu Amerika n'abagamba nti ye yakuddayo temujja kuddamu kunda story enjijjulidde yakiŋŋamba era bwe mmaze nembibanako kati kwekuno kwe yabagambye nti ngenda tagenda kuddayo balamu simanyi ani gwe yali anyumya naye naye nga yanyumiza emboozi eyo nagambye ati kati bajja kubitambuza bonna bonna bakole ki bakimanye nange gyebinagenze era temujja kuddamu mulabako naye banaye mbadde nsaba batuyitira abantu Brenda babadde akola nabo tubalabeko alina supervisor we yabadde amugambye tokutandika ne wiiki eno ajja kukola Monday, Tuesday, Wednesday era nga nakyenja okukola mujje bannaffe tubalabeko tetubamanyi era nze mbadde njagala kuvuga ngende Vvuumu ntuukeeyo nsobole okubalaba babadde nga nnyumiza ng'abamu abatwala ne mu mmotoka naga nti waliwo gwensanga simanya ku mbuzi omulala abusanga ate olusima omukulira essimu ng'agenda n'obuza Brenda oli luddawa n'owulira ng'abuza omuntu mmotoka wano tuli luddawa bannange bebamunange mwebale nnyo okukuba mwanange nemumwagazisa okukola Brenda yali atya abantu naye yabamanyiira bannange tusanyusa nnyo bala bamuzire ku mbaga Brenda tajja kudda simanya ni gwe yali akinyumiza n'amugamba nti temujja kuddamu kundaba kituukiridde mwebale mwagala bannange mwebale nnyo yabanyumizanga naye nga sibamanyi nangamba ku Tuesday nja kukola wonna wonna mu famasi simanya mu biki kweganga buli lwako maaso wakutuula mu ntebe nanyumiza nze muntu ssaawa mwenda mba ntuusaawa kanga nkomyewo n'atandika okunyumiza byonna bannange nsanyuse nnyo balaba mwenna mbadde nja kujja banoonya kunjeza bitono mwebale nnyo mwebalire ddala bambi mbasanyukidde ne bannange okubalaba juzi twagenda okutugema embuya embuya bamugema tebamuwa kagundi kakaadi kati nga bembuya bamubuuza nakubira abantu simanyi gwe yakubira yeggwe n'omualo ne bamuwa banki simanya gundi n'abiwandiika ne bamukuba akayisa ak'obwerera akalala akapapula ne gasigalayo embuya era ndoza tetujja kukajjayo kubanga agenze munnange bannaye mwebale nnyo alwandiwa gwe badde bajja ku mbuzi wa munaye mwebale nanyumiza gono namupiikiza leero nja kuteeka endabira amagulu era sijja kutwala muntu bannaye mwebale nnyo mubadde balungi gogo yanyumiza Brenda yatunyumiza olunaku lwonna n'atugamba musigaleewo mbanyumize eka famire yange Brenda ali reserved naye ku Monday yagamba Irene sigala gombulira bulijjo ebyamami wa mukyala Seninde gye muva naye nze nga sikubuulira kankubulire namugamba Brenda bakansi balize nagamba bonna tujja bakola kwa tugenda kukola babiri tukola HIV counseling e Bombo ku Art Clinic nze nangozi Robina Irene Seninde nkola naye Brenda yatugamba mutuule mbabuulire twalina primas ye incharge waffe mu counseling omwami otushemerere primas munaffe omu nemutwala mu department endala ne tugamba tusigadde basatu twegabanyemu tulina okukola ku baclients bonna throughout the week Brenda nagamba mumpe ennaku 3 ez'omudiringanwa Monday, Tuesday, Wednesday njazikola ntugamba kale weebale naffe tetugabana ennaku endala ne Brenda yatunyumiza n'atugamba ffe tuva Ssese dabira ntalya matooke dabira ngaleebenya n'atubuulira n'angamba n'okungamba Robina nagenze nensitookingira dadi wange yogati dadi wange tayagala bya sukaali namusitookingidde yogati anywengako mpola mpola naguze buti n'atunyumiza buli kimu n'atugamba yali amaliriza okukola client najja n'agamba Irene Robina sigenda kugenda nga sikoze ku client ono mukama waba mpadde omukisa let me open the computer again nkole ku client ono naye bambi agende nga sawa zigenze Brenda natekako computer nakola client namugamba musawo kasoda kogenda nako kampe namugamba sigenda kakuwa batugende ku kantin kugulira soda namugulira n'obulala najja musawo nga sina transport ate wali bus najjamu omutwalo n'agumunga
Brenda abadde muntu mulungi. Era tubadde tumumanyidde. Mukama amuwa ekiwummulo eky'emirembe. Atuleetereyo ne ba Brenda abalala. Mwebale nnyo bambi kubeera bazadde balungi. I'll just speak a little. Brenda abadde ayagala her parents so much. Nga zabadde ampikinga kawempe. Naye ne woba ng'otuseewo late, she packs and waits. Naye mba mukomawo n'etawali 19. Nagamba this I want to buy for my parents fruits. Nabagulira emiyembe, nabagulira mayuni, nabagulira biki. Ku Sunday she called me and she told me, peace. Watermelon ze twaguze embwi. Nimugamba Brenda, you know what, next week tugenda kuddayo. Tugule watermelon zinda. Ng'abafa kunomubuuza naye gwe wabiriddeko agamba no. It's as long as those people eat, that's all. On that day, nalaba ebintu bibiri. Brenda yabamala bamasasi ndo yali sasi lya kusatu bali akune eryamusula wansi nangwako bwati. We yakabira Jesus alyokangweko. Nga nange eryawano agawano bamaze okumpa omukono guli shatani. Gwa left go gwa shatani nga tekukya gulebera bwe kuti. Nga ndaba driver wange omugenzi Kayondo ng'akyali ku steering naye ng'agezaako to say how to drive away. Bamukuba essasi eddala n'agwa bw'ati. Nendaba ekintu ekyasooka kye nasooka okulaba how heartless people can be. That's what I saw. Situation eninga nti abantu nga balina ettima. Era neetondera Mukama Katonda kubanga kye nasooka okwogera nagamba Mukama Katonda nga njagadde nnyo abantu lwaki abantu tebanjagala. I think I was wrong. And I'm sorry. Because people love me. People have loved us. Abantu batulaze okwagala. So the bad guys are there, but the majority of people are good people. And God's people are good people. Those terrible guys are a few in this world. And they will be isolated. I thank the CDF for that message and for that assurance. Much as I was hurt, we shall fight. We shall fight on. We have touched the nerves. We shall fight on. The second thing I saw, and what came to my mind, ngamaze okuva mu motoka ngudde wansi nga neekulira n'omukono gwe ogumenyese nga ngamba omwana escort wange, I don't know whether Khalid is here. Nga ngamba Khalid nti vaiddayo guddayo emundu etu babasajja. I saw and I recall that God is great. And I saw the love of God. Because I couldn't understand why, if you have seen that car, that vehicle, how we could survive, how I could survive with my escort in that car. That's God's grace. That is God's grace. Era nalaba ekitiibwa kya Katonda nga maze okuva mu motoka ngudde wansi neekulula neva maaso nenzira emabega nga kandi mugamba abasajja baabo bakomawo. Keep engaging them. Kuba ye yalina emundu ennene. Nendaba ekitiibwa kya Katonda because he was able to save us. So those are two things which I want to talk about on that day. Khalid Yono, this is the boy. I've been with him for some time. And he's the one who worked hard. For him, kyali afuba nnyo okulaba nti omulimu gwe ogwa bodyguard agutuukiriza omuntu gwe bamukuuma amugya ku scene of crime as fast as possible. And he did it. Thank you, Khalid. I want to thank, as I said, my escort, Khalid, for the good job you did to ensure that the principal is protected, because that's what the bodyguard does. Ensure that the principal is protected. He did that. Yes,
he might not have shot any of the terrorists, but at least he was able to keep them at bay. Because some of you remember the late Kawisi's incident, Ochiguru, that after shooting him the first time, they even came back and finished the job. So these were coming back to finish the job. That's when I told him, keep shooting. And then he whisked me away at a safe place and came back to guard the vehicle. So, General Katumba Wamala, ate ne maama, abooluganda, abakoona b'emikwano, tuyimiridde wano okuba cabinet esiibula. Ebaddeko eweereza ne General Katumba Wamala. Okusooka yasooka okubeera minisita omubeezi ow'ebyenguudo, ate oluvannyuma mu nkyukakyuka ezaaliwo n'afunibwa minisita omujjuvu owa ministry eya works and transport. Gwenyimiridde naye y'owekitiibwa Mary Karolo Kurut, ye minisita owa general duties okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita. Of course tuli wano ne baminisita bangi, owekitiibwa Pacis Namuganza, Princess, owekitiibwa Ruth Nankabirwa Sentamu, owekitiibwa David Karubanga, minisita omubeezi ow'abakozi, owekitiibwa Jennifer Namuyangu, ne baminisita abalala bangi abajja. Mukulu waffe owekitiibwa Vincent Bamulanga Kisempijja, tuli naye wano era tuyimiridde naye. N'abalala bangi era tubadde olwaleero twegeyamu nga tulowooza tujje 10 ka tubadde tusobola okujja kabineti yonna wano, naye okuva ku makya tukubaganya nga twagala okulonda 10 abasobola okutukiikirira olw'ekirwadde kino ekya COVID-19. Era bannaffe bonna babatumidde nnyo. Bassebo ne bannyabo twagala kubebaza olw'omukwano gwe mulina eri General Katumba Wamala, mukwano gwaffe gwe tukola naye. Bino ffenna byatuyiitiriddeko, naye mu byonna tumanyi nti Katonda yenna nnyini byonna y'amanyi. Kitalo, kitalo, kitalo ddala. Afande Katumba, your dear wife, Catherine, family, relatives, friends in all your capacities. Chitalo, chitalo, dala, like they say in Uganda. Sir, on mine and UPDF's behalf, allow me to relay our sympathies to you and your family for your triple loss. I'm told you lost your mother-in-law the other day. She's yet to be put to rest. And then these two young people, one your precious child, Brenda, and the other your precious service, driver, Sergeant Kayondo. Both of them brutally and chillingly murdered Tuesday morning in your presence. We submit to God with two postures. On one hand, grieving and asking why this? Why allow such young lives to be cut short? Why the attempt on the life of General Katumba, the prime target in this? But on the other hand, we thank God for his protection, for preserving and sparing the General's life. The UPDF is touched as much as most people. General Katumba is our own. His credentials are public, like his sisters were saying. He has done it all for the country and for the UPDF. And if we were to make an audit in public, I want to stand here and say, General Katumba has been our good disciple. He has done
all he should do in service, and we commend him publicly. His daughter is ours too. She was working at Bombo with the Ministry of Defense, like you heard from the Commissioner, Human Resource. Sergeant Kayondo was an enlisted serviceman. So we are hurting. The silver lining in this crowd, however, is that it's a signal for us in the UPDF to zippen up our boots. It's a direct provocation, and we shall certainly respond. The motive of the killers seems apparent from the choice of their target: to cause disaffection against government, to cause fear in the public, and to create an impression that peace and security is not durable in this country. I trust Ugandans enough to see through these evil intentions and not to submit to terror, but rather to face it and those that are behind it, and to resist, to be cowed. We shall prevail as always. This and other tests to our collective resolve, we shall overcome. We certainly can't make it any lighter on the family. The weight of loss is big. But we empathize with you, sir, and your family. And we shall also go after the culprits. Only this time, with all the necessary effort across government, the security agencies, the prosecuting agencies, the judiciary, the investigative agencies, should all be used to bring effect to bear in a decisive way. Ssaabasajja Kabaka, Maama Specioza Wandera Kazibwe, Vice President yawumula, Chief of Defence Forces, ne ba senior officers mwenna, aba UPDF, ne Uganda Police Force, abakadde baffe abatulyowo emyoyo, abali wano mwenna, protocol bagiyiseemu, era nsaba ndikomye awo naye nga ngamba nti abantu ba Katonda mwenna abali wano olwaleero, Mukama waffe yeebazibwe. Olunaku lwokubiri nga lumu omwezi guno lwatuddugalira ng'eggwanga, nga famire, ng'ab'emikwano, nga region, lwatuddugalira buli muntu n'abeera mu kusoberwa. Amasimu gaayitingana, message zaayitingana ku mikutu, ku Twitter, ku ki, abaseka baaseka, abakaaba baakaaba, naye twali mu kusoberwa. Nange nakubirwa essimu Prime Minister n'andagira okubeerawo okuva nga Juni lumu olwajjo lwonna paka kati olwaleero. Era nyimiridde wano nga ndeese obubaka okuva mu gavumenti era nga mbadde ne family okuva ku Black Tuesday. Kibi nnyo era ekiseera kino kya kikemo naddala eri family, eri maama ne taata, okufiirwa maama n'omwana ate n'okutunulira mukwano gwo nga ayise ku lugwanyi. Kiseera ekyetaaga okusabibwa okuguma n'okukkiriza Katonda mulamu. Abeerawo ekiseera kyonna, tasumagira, tagenda mu liivu. Katonda eyabawa
omwana oyo ye omu ye Katonda era aliwo kati n'olwaleero. Kyewuunyisa nnyo Gen. Katumba Wamala y'omu ku abo abakuumirizi b'eddembe era tubeebaza. Uganda emu ku nsi oba Uganda wano wetwogerera etadde ettaffaali ddene ku kulaba nti obutebenkevu munda mu Uganda n'ebweru wa Uganda mu Africa ti obutebenkevu bukukalira. Abaana baffe bali eyo bakuuma ddembe balwana okulaba nti tutebenkera nga bwe tugoba ekya East African Federation twagala kutambula mirembe, otambuze emaali otambule. Abantu bavudde kuno bawasizza baganda baffe Kenya, babina Kenya bavuddeyo bazze wano n'ensi endala bwe tutyo tutambula. Era nga gavumenti sirina kubuusabuusa nti tujja kuva ku kose, naye bwabeerawo obutulika nga butulikira ne kuba Jenu ne butulikira ne kuba Brenda, tusoberwa. Era tusaba Mukama Katonda atusaase atukwatireko. Njagala kubagumya nga gavumenti nti tulina obusobozi obumala obw'okwaŋŋanga abazigu bano. Singa naffe nga Bannayuganda tunaafuuka era ab'ebyokwerinda nga individual, you have to play a role as an individual. Naye bya Mukama bw'aba asazeewo ekintu kibeerewo tewali agaana. Gen. Katumba Wamala okimanyi era President yayogedde naawe ebigambo bye yabikugambye. Naye njagala kutegeeza abantu bano nti President alaba abaana baffe ng'abazzukulu era mu bigambo bye byayogera mubadde mumugoberera ayogera ku bazzukulu. Era aba NRM omubala gwaffe ogw'emyaka 5 gwogera ku bazzukulu bw'ogamba nti securing your future baba tebategeeza nze nankabirwa because I'm in my future. I'm already enjoying my future. So when you talk about securing your future, it is for Brenda. It is for those children. Abazzukulu betuteekera even as individual families tulabye bye tulabye, but whatever you are doing, n'osasula tuition, n'osasula school fees, ng'oteekera omwana oyo nti woolodya ekigere ate waliwo Katumba oba bakatumba abalala bangi abajja okuba ba patriots, abajja okuteeka ettaffaali ku butebenkevu bw'eggwanga and beyond. Naye waliwo ekituuka n'ogamba ti Mukama bw'atyo bwageze. Abantu b'ekyalo kino tubadde nga tujja wano era okwerekera bannaffe, naye mwebaza okuziwaayo era ziyambe ku nteekateeka eno. Tujja kusigala nga tubasabira Mama Catherine ne famire. Tetulina kyakola okugjako okubalekera essaala, ate nga gavumenti manyi nti Bannayuganda ekiyinza okusinga okubasanyusa kwe kuwulira nti abatemu bakwatiddwa, kwe kuwulira nti investigation zaavuddemu ekiramu. N'olwekyo okusoomooza kuno tujja kukwaŋŋanga okulaba nti Bannayuganda bafuna ekyo kye baagala okuwulira nti abatemu bakwatiddwa. Mukama atubeere, atuluŋŋamye, atwerekera muwala waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku mukebeza.